tugenze wa musajja ayambala enkofiira buli kadde bamuyita Abitex kikofiira. Y'omu ku bapromota benzikiriza nti be basinga obwongo mu Uganda n'ate Chameleone. Abitex taggwa naye Chameleone erinnya nga liri Chameleone okwekyusa ku ssaawa esembayo ng'ekivulu kibulako mwezi gumu Chameleone yeekyusizza. Abitex ali mu nnaku njereere ekivulu kino kibadde kinakuba kololo nga 5 ogw'omwenda. Abitex agamba nti adde amaze emyezi 3 kwena ng'ali mu gavumenti asaba kololo. Abadde yakamaliriza okufuna ekisaawe Chameleone yeekyusa. Kino kijja kitya? Bo Chameleone yamugamba gwe noonya tuteeketeeke tulabe. Ndowooza Chameleone yali tamanyi nti Abitex ekisaawe ayinza okifuna. Kati baatuuse ku mmeeza n'amugamba kololo bamumpadde n'erupapula luuluno. Kati ogenda kuyimbira mmeka? Chameleone ng'agamba njagala $5,000,000 ekkololo awo. Abitex anti buloka mutegesi wa bivulo n'agamba nkuwa $1,10,000. Awo promoter yasoose ogwogera. Chameleone n'agamba ankuwa betuweeyo 2. Abitex n'agamba nawe bonjako enkofiira nkoma mu 10. We gwaggweredde ng'ekivulu Chameleone agaanye ali mu 2, Abitex ali mu 10. Ku lunaku olwennyini omukulu gwe bayita FIFA Maker yategekawo ekivulu kye nga 5 September abadde ali Lugogo Cricket Oval ng'ennaku zikwataganye. Kati ku Lwokutaano lwa wiiki eyewedde omukulu Chameleone yavuddeyo. Abitex yeewuunya nnyo Chameleone okubanga akyuse ennyombo kuba ajjukira Chris Evans ng'atandika yamukiika ekivulu Evans n'akaaba ne yeebuuza Chameleone ki ayinza okugamba nti ayagaliza FIFA Maker. Nange nakyewuunyiza ne ngamba Chameleone yatandise bw'ati. Kati Abitex agambe gano gonna makwenka. Sowulire Jose Chameleone ng'asazaamu ekivulu byavudde mu ngabana n'agamba leke FIFA Maker akola atya wulira. So I just want to clarify and make it very clear, my friends. I represent Uganda music. I represent Uganda music. Passionate business in a way. Of course, you get paid for what you work for. I tell you, Munchako and Chifuna. Yes, it's single passion. Music most especially in Uganda music are getting forth and forward. So, Chameleone got to show you 5th of August. I want to make it very clear. Ndimuna Uganda, Uganda music. FIFA Maker is the next generation, very talented artist. Msaja wa Chameleone extremely talented. So, beba na show kukololo ya stream na FIFA Maker ina show Lugogo Cricket Oval. Boda mnochetegeza zimbandi too greedy. Kwa mpagide miaka jona nyo really appreciate. I don't take it for granted. Kale, Chameleone yewe yagambya awonga ekivulu akijjayo nga Abitex. Chameleone alemedde $2,000,000, Abitex agambye siva ku $10,000,000. Amma bwe budde buli Abitex ng'omukubira essimu agamba ali ggulu ndowooza omudidi adde azifunye. Abitex atandika atya? Atotodde Chameleone mbigambo 3 wulira. Jose Chameleone ayine futwa. Jose Chameleone tayagaliza. Jose Chameleone byayogera sibyategeeza. Naye music we mu celebrating 100%. Jose Chameleone twasinkana ku The Villas. Maybe said nga twetwala muko najja nangwa mu kifuba ne twogera. Nimugamba ne Jose Chameleone weetaaga okukolera yekintu. Nga bolaba Lucky Dube nobera ku stage ngoli omu abantu bakucelebrating. Ate weetaaga okucelebratingibwa kubanga music tituyina kye tukubanja music. Kale temwina kye mubanja yayagala $2,000,000 Abitex. Omusajja ayagala ssente. Wano watandikidde okugamba nti kololo abadde yakagifuna myezi 3 Chameleone n'akola erinnya lye we ligamba. Tugende kololo nagandi bwe kibanga kyekyo kiryoke confirming muganda wange okusaba kololo ne bamukuwa musabidde emyezi 3 oyina okugenda mu amikamana balina okuba bamanyi aba security aba SFC anda security jukira we wabeera emikolo gy'eggwanga era bakugamba nga 5 tumukuwadde naye in case
nga wazzeewo pulezidenti nga olw'omukolo gw'enjawulo tuba tukugjawo emyezi 3 n'ekitundu mpaka lwe bampandikidde ne bagamba Abitex oli muntu ojja kuleeta ebyobufuzi ekolo tetubyagalayo ne bagamba ffe twayawule ebyobufuzi mu mulimu gwaffe. Kale Abitex bamuwa kololo olw'ensonga mbu yayawula ebyobufuzi mu ndongo era tebikyalimu. Abitex ku nsonga ya Fikfa Mike agamba nti ebyo Chameleone bye yakoze alimba nga Chris Evans bwe yalina ekivulu ng'atandika nga teyakijjaawo. Ulira buli mubeereyo nga mutudde mu nju yammwe mu planning ebiro n'abalaba planning ebiseera ebisinga date zikwatagana ekyo kiri automatic ati goba otunulira Abitex Fikfa Mike asobola mufunirako ki nga ntegeka ku lunaku lwe ebiseera ebisinga tukola ekintu kiriko omulamwa alien skin palaso omulamwa gulaba gwali sure ojjukira bulungi nnyo namulabye ng'akola video ng'agamba mbu sisobola kukola show ngabe yayagalizaani ngabe yayagaliza ddi olaba ne Wizo ne radio babeerako ab'amaanyi n'abawala n'anayagala n'okubatta n'okubatomera niko ekyokulabirako ojjukira Chris Evans ku Labonita ne Jose Chameleone. Abitex bwina aba naye gwe mukyankalanye agamba nti ekitawanya Chameleone management ye mutawanya naye byonna byali badde birikkirya. Ulira era naye nyine ne date yajogerako nemuga nti waaye ate banayo kimenti date zikwataganye famayikanaga ebibireke tebirina makulu mu kigambo ki kakati netutuula omanyi ekibimu ku biganya abayimbi baffe abeeka butaba na management ekifudde abayimbi abatanzania banabo ku muliraano kiririza mu management. Diamond mugagga nnyo kati saawa zino mu Africa mu East Africa ayinza okuba nga atenga akwata number 1. Kale kati leeta Diamond oba goyagala Chameleone yagala miliyoni 2. Abitex ulira bwagamba ku nsonga ya ssente yavudde wano wavudde obuzibu. Tumugamba Jose Chameleone bikimu kyonna kiwedde njala kusimbula kati nga bamanya baba bamwetoolodde tebalina kibasalawo alina maneja we abeereyo bweru baba bamwita kinene nagamba twagala milioni 5 Chameleone asirise basiima ogenza atudde wali nimugamba musajja sezino mu katemba twogere ebintu ebiri serious. Jose Chameleone kyabagamba abe njagala milioni 2 ekintu kipike kuba namugamba ebintu bisatu ogenda kukolera sente meka sente zogenda okunsaba gate collection eba yange ne basponsor baba sente zigenda okuva kuba kati tuli mu byabufuzi wakati speaker sobola okuvayo n'agamba nkwadde milioni 5 oli n'agamba sali tugeze n'agamba nze mbawadde enkaaga ne mbagamba tugenda kuzigabana tutya kubanga muwagizi we n'ali mu lukulwe era amanyiddwa era teyeegaana ne mugamba nga bamanye nti ebiseera bisinga promoter bategeka ekivu akivaamu ng'omuyimbi gw'ofunye naye nga yeetalina ne mugamba twala 60 nandese kirowoozo era ne byaligambe 50-50 sikiinaako buzi kyavagamba abe njagala milioni 2 kiva muganja kwa milioni 10. Haya basi ku lunaku olwennyini wabadde agenda kutegeka Chameleone enteekateeka zonna abikyusizza Abitex agenda kuteekawo kusiima bayimbi bonna okutandikira kafeero bonna Abitex tasemba nakyo naye baaba Chameleone amusanze alaba kati nikyenva kyava ngamba abe milioni 2 nimugati tekijja kusoboka kyava ngamba tukita period nzaawo nenkola ki kati bemala okukita kkiriza bagaana mbanyina kuyiiya kukebera mu bitabo byange ekivulu kikyengera okuteekawo kololo sisobola muzaayo teekawo event era kyeva mbawandiikira ne mbagamba kololo omulamwa ngenda kugaziya ngujje ku Chameleone ng'omuntu ngenda kugufuula gwa Uganda yonna gwa music industry yonna nengamba ngenda kucelebratinga abantu abalina kibakoledde music industry kumala emyaka 3 okuva ku bahamani basudde bakafeero basebata bafire Lutaya Jimmy Katumba ba comedians abakyaliwo ba moti omubalanguzi ba Moze Radio aba producer banisimu ba pade ba radio presenter. Haya basi awe tuli Abitex awoninze omulenzi Fikfa Mike amwisizaamu eggaali John agamba nti yakuyisa ati Abitex omulenzi oyo concert ya 5 kujijjawo nenkola enkeera ku lwomutenyinze banziremu olunaku olw'enkya nefikira okuyisaamu abantu amaaso kubaza tebyoyimba abantu bakwagana ebyoyimba nze tebinyumira kuvuma abantu so byampiseka tufundi Katonda ate tomanyira te bantu abalina okumanyira mu bayimbi b'e Uganda toliimu nja n'okufa nga tutuuseewo. Aya basi Abitex geego katujje n'amalala